kitalo ddala bannanga amawulire gani no gantuuseeko nange nga nina okubeera nga batuusaako nga wemmanyi ku SMX Media ffe tusigala tubawa updates mu biseera eby'ennaku ne mu biseera eby'essanyu naye nga kitalo ddala bambi Sophie Namwanje bambi kitalo ddala okubeera nga afiiriddwako bambi muwala we babadde bamuyita Mildred nerayo mu bifaananyi gwe mulaba bambi kitalo ddala mpulidde nga kinkutteko bambi kubanga oyo mukyala azannya ebina Uganda bingi ate nga azannya bulungi mukyala ndowooza wano mu ggwanga lya Uganda goyinza okuyita Patience Ozuku kubanga watuula mu kubeera nga azannya ng'omulogo anenge jjajjayo karakita eyo okubeera nga afiitinga oba afaanana ekyo ekyobulogo wazannya ng'omusamize olabira ddala nga azannye ng'omusamize wazannya nga maama omulungi olabira ddala bambi nga gye ekifaananyi kya maama omulungi oyo Sophie Namwanje bambi kitalo ddala okubeera nti ne bambi afiiriddwako omwana we omuwala olunaku olwaleero zonna details ne updates ez'okubeera nga baziika ez'okubeera nga process bwegenda okubeera nga etambuzibwa ngenda beera wano ku SMX Media nga nzikuleetera gwe kyolina okukola kiri simple okubeera nga osubscribinga tojja kubeera nga omissinga updates ngezaako nga wensobola okufunira ku firimu ezimu oyo mukyala zazzenga azannya osobole okumutegeerera ddala ani gwe twogerako Sophie Namwanje naye gwe wenna abadde amanyi gwe wenna anyumirwa binna Uganda gwe wenna naddala mu binna Uganda Yugahood ng'obinyumirwa kyemanyi oyo omukyala erinnya oyinza obeera nga tolimanyi naye nga feesi ogimanyi so bambi kitalo ddala okubeera bambi nga Sophie Namwanje omwana we bambi omuwala afudde abadde ayitibwa Mildred nera nga updates nga wenkugambye ngenda beera nga nze kutegeeza nga we nabasuubiza olunaku olw'enkya tusuubira nti nera tugenda beera nga twaba firimu yaffe ginakusuubiza ekina Uganda kye bayita Saala ngenda beera nga nkikulaga olunaku olw'enkya kati gwe wenna ali ku SMX Media nga tonaba kubeera nga osubscribinga kubanga olunaku olw'enkya tugenda beera nga tulaba ekina Uganda waneeno ku SMX Media YouTube channel kankutereka akalango k'ekyo ekina Uganda kye tugenda okubeera ffe nga tulaba olunaku olw'enkya naye kankusaba osubscribinge wano ku SMX Media tugenda beera nga omisinga updates ndala kyekine keekana akalango k'ekina Uganda ke tugenda okubeera nga tulaba olunaku olw'enkya. Yesu katusoke tulengere kalankano katono nnyo eno mbiranye nja mukuba ebyo byaliko asaaga kaagadi waliwo azuuliddwa kubani ku kyalo kuno ayina ebizibu byaleesaani tukyalengera kalango lwaki tomuta gwe nga tomuta tukyalaba kalango nja kukukuba mpaka woolire makabuyiwo anzita mujja maama wuna anzita kiki ekirwanya abaami bano leeta akaba tukyalengera kalango ka firimu gwali mukwano gwe gutta abantu sinja kuwera twagala twekwagala kikuno okuleetedde okulekanya abavubuka bano baagala kwetta Saala lwaki tosalawo omu ku abo ani gw'oyagala firimu yino so nga Saala bwadda ewa Kanyamunyu lava ebaawo abalala bazirise tukyalengera kalango Segirinya Abdul Swaibu banaye mulekerawo okwetta nze nkoyo okwetta lwa kintu kitono nakibaleetera abaleetedde ekibessa kikyo wangi wawe wali ofiiriddeko nga kyofiirira tokirabangako lwokirabye n'ogweddalu nfudde maama oyinza okuba olwanira omukazi naye lwozuula ebi kulwanya bulijjo nti bikambwe nga kamujje otuuka mbirimbirigo tulengera kalango yafulumya dde eno matundiro ga firimu mu ggwanga wonna bagiyita Saala gifune kati